hijja hijja yatuuka dda hijja y'omwaka guno yatuuka almost mwaguli kubanga enteekateeka si eya bulijjo abantu kwanguwa kusasula sente nga budde bukyali biri bitwaddemu eya bulijjo nga tukeeriwa okukola ki kusasula sente nedda tugenda omwezi ogwokuna nakuza omwezi zijja kuba 10 bajja kuba visa ezisemberayo ddala ofe mu Uganda ekola ki ziwedde nga kiwedde omwezi ogwokuna kandi olwekyo ogwokusatu nkalumu bajja kuba tansooka ba visa ano aba Uganda Hajj Bureau kati yenna ayagala okutambula ne tawakkala oba aida mwaka guno n'okola hijja mungu akize rabbi ayagala okutambula ne tawakkala nga bwetakudde mungu akusobozese ugende ebyo Allah yabimala byonna tolina wadde kusukamuina Allah ye mugagga Allah ye munene ate ye mugabirizi era yomugabirira nsobola okugenda inshallah seeka kati gifeeko omwaka guno n'atambula ne tawakkala nga tonnaba kutuuka mu ofiisi nkugamba nti kira bunambiro tubaawo obudde bwonna abagala akola atya ofiisi ziri ludda ogoba akeedi kumagoba akeedi akazimba akasimukunira mu Kampala akasimukunira kozi wali okazeeko nensalira nawo n'osalira nawo katwagala ogenda okudda ng'oli ekijjulo okutawakkala inshallahu taala ekyonga seeka nebe mutwala mubawana ekijjulo nnyo n'amaanyi teekateeka ebaawo tusomesa nate okutandika okusomesa emisomo gyaki gyahijja twagala tugenda somesa concurrent aba Ramadhan n'abahijja so okubanga abantu bawa dose ekola ki egwanidde ereesaanidde neetereza ddala bulungi nnyo so agenda okutambula ne tawakkala nga otambula ne bayambala nga otambula n'abo wali kozesa akakambuza ekibuuzo mbi buli kiisi yenna agenda e Makka agenda kukola hijja byombi abikola ddala ffe enteekateeka ffe yawona effe bukiri mu Uganda yaffe mu Uganda tutuukira mu kaseera osobola okukola umura tusooka umura nga nabbi yakola sallallahu alaihi wasallam tusooka umura tusooka ntukola ki umura eneggwa netulinda eyo hijja ya tamattu ebayita tamattu tulina okulindamuko netulakisinga tutuuka mu mikolo gya hijja ngenda omwezi 8 tugenda e Mina twolekera e Mina awo netutandika e command center nova e Mina olw'omwenda nogenda mu Arafa nova mu Arafa nojja akawungeezi nojja e Muzdalifa nova e Muzdalifa macha nojja ngeno mulimu yidi ngenda kuza omwezi 10 nojja wano ate e Mina noswekawo byotaddewo wano onaabako nojja n'okuba ebiwaji nomala okuba ebiwaji basobola netweyongerayo e Makka abamu ne balinda kusinga ku nteekateeka gye bakoze eki batesiteesemu tugenda ema kukola tawaafu ifada eyeteeka emikolo gya hijja n'ogivaamu egyo nova mu mizizo n'ogenda oluvannyuma n'ogenda mu maaso okuba ebiwaji for 3 more days eno baba bali mu kuwanika nnyama nammwe mukuwaki babiwaji katuli Mina mu command center wetuseneza Allah wetusuuta Allah wetwenenya wetusaba Katonda ebimu ku bifo ebyanukulwamu edduwa olyange edduwa linakwanukulwa Makka genda Mina ekifo kyakwanukulwa dduwa genda mu Arafa era Arafa kyekifo nokulwa Arafa lwennyini Allah kwennyini akakugula erisooka n'agamba nti baliwo abaagala ani ayagala kino ani asaba omusonyiwa ani mustakfiri ani ayagala omusonyiwa musonyiwe ani ayagala ebirungi muwe ani ayagala obugagga muwe ani ayagala abalongo muwe ani ayagala omukyala muwe ani ayagala omwami muwe tuli wano nga tulinda mwamu tubaamu tuwasa tusobola kugenda e Makka abakyala muli seeka waliwo ayagala omwana omuwala ayagala omwana omuwala abagala abaana abuwala bagende e Makka bivire hijja nawandi edduwa osomerawo naye ate e Makka edduwa zange okulwa instantly edduwa zaawo kyokulaba abantu bava e Makka ne bagamba oba tirina kayinja kagolodi oba balina amayinja gabawaayo balina obuyinja bagira baraka nadduwa zaabwe zamukuddwa Allah nakuwa nowetulagamba buli kaseera bazambi novaayo wonya kabeeshi akaana akato okwenenya okusinga okubanga kwa beeshi Makka tugende Makka nikwana lifa bulungi munkyo mulimu ensonga endala okoze hijja eyo naye maama we yafa takoze hijja kitaawe yafa takoze eki hijja naye baafaayo tebakusula mu toilet baafaayo okukulabirira tegedde ne sente ozirina osobodde okufuna kasente lowooza ku maama ku taata obanga gwe tokolanga hijja osobola okukola hijja wenogenda n'okola then nomala
nofuna n'omuntu agenda okukola shuguluma mu ofisi yaffe ojja n'otubuuza nkola ntya okubanga nyambibwako okukola hijja ya taata oba ya maama kasinza agenze kuba sikolanga hijja tukuyambako tugenda kulagana noono embeera wednewet tujja kukola hijja nange namuwirira nti eno hijja ya haji gundi ya mukyala gundi najja nakikola byonna mutwale bamama bamwe Makka bakitamu Makka. It is the best gift. Award gift gy'oyinza omuwa ekirabo ky'oyinza omuwa kyekyo Makka America. Musimu yatawakala omuntu kati omaze omubulira kutuuka atuuse ku nsonga. 0701 94 1001 0701 demudowoozi ly'ekikyala 0701 gikyali bya kikyala 0701 070 94 94 10 10 01 0 namba ojja kuba omufunye bulungi inshallah n'endala 0758 0758 61 mukagemu 04 04 14 14 abagala okuyita ku MTN 0772 0772 64 mukaganya 20 abiri 93 mwenda 3 ng'otufunye bulungi nnyo angolize kutawakkala wako ofisi zaffe jangu tutekole enteekateeka naffe kitwamwirize okuteekateeka bulungi tuve mu mbeera y'okukaaba visa mu kaseera akasembayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.